Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Mutsonyo okutandikamu ekikeerezi naye nga lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa August omwaka 2024 mubajjaluwe Jeridian mbabuuzaako era nga program gye tuliko yeya voltage gaba amasannyalaze gennyini tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga tutanya ku nsonga ate no ez'enjawulo ebiba bigenze maaso mu ggwanga eddembe ly'obuntu nsonga z'ebyobufuzi embeera z'abantu n'enkulaakulana n'ebirala bingi nnyo bye tutabuusa amaaso so n'olunaku olwaleero bwe tuli nnyo okulaba nti tukuweereza ate naawe osobole okumanya ebyabadde oba oli ojja tasobodde kubeera olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira okweyawulamu kwa opposition bwe kyatuuse ku ntuula za parliament ez'omu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abamu baagenze ate abalala tebaagenze kusoomozebwa ki oba oli awo omukulembeze kuli oludda oluwabula gavumenti mu parliament Joel Ssenyonyi kwayolekedde oba oli awo n'ekiteeso ate ekyaleeteddwa Honorable Richard Lumu era nga ono ye mubaka wa Mityana South mu Parliament okuba nti munnange leader of opposition akubwako akalulu eri abo bali ku ludda oluwabula gavumenti ebimu ku ebyo ebyabadde ebiri mu ntuula zino eza Parliament ezigenda mu maaso ate kubanga zitambula eggulu era nga zatandise olunaku olw'eggulo bano baliyo okutuuka olunaku olw'enkya olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni awubyeyo olubu lw'ekigere era nga bayongedde okumutegeeza ku bimu ku ebyo ebiruma abantu ate essayidi eyo naye nga wiiki ebaddemu ebintu bingi wabula nsooka ate munnange okubeebaza ababaddengako wesibadde omukulu mukose Arnold Anthony yabadde mu nkato ng'atuddemu era nga mwebaza nnyo nti show abadde agitambuza bulungi nnyo nange bwe ngisangidde era nga weewaawo we tugenda okuba nga ate tukwasiza olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza nti nze omumbejjatuwe Dedidian mu studios ntuddemu ne mukulu Vian Muwonge okuva mu National Unity Platform agenda kuba nga atulamusaako n'omwami Otebe Robert Prince okuva mu National Resistance Movement then discussion yaffe tube nga tugitandikirawo okwongera okutunuulira embeera nga bweri oba ne bigenda maaso mu ggwanga omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni munnange aliko obubaka bwe yawa Byington Doctors abaagala ensonga zaabwe okuba nga zikolwako kino kizze kyeyoleka buli mwaka Byington Doctors oba abasawo balinda okugezesebwa abazze nga bavaayo okwemulugunya nti munnange bano tebatwaliddwa abamu ensonga y'okuba nti basasulwa n'ebikozesebwa bye beetaaga okuba nga bakozesa ne weesanga nti bangi nnyo beekalakasiza naye munnange ye yabategeezeza nti bwekibanga musobodde okuba nga muweererwa ebbanga lino lyonna lye mumaze nga musoma lwaki abo abakikola ate tebaba facilitatinga ne mu period eno nga mugenda maaso n'okuba nga mugezesebwa aba FDC Katonga nabo bagenze maaso n'okuba nga bagenda ku kitebe ky'ebyokulonda okulaba nti ate basecuringa erinnya erya People's Front for Transition oba PFF era nga
dark blue ne white ze color zaabwe ze bakozeseza okwawukana ku light blue ne white aba FDC gwe bakozesa Najjanankumbi akabonero kasimu era nga mubala gwabwe gugamba all for freedom, freedom for all. Ebyo ebimu ku ebyo oba oli awo bibadde mu wiiki eno okukosa n'entula za parliament zetugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo. Abakulu kambasabe booli awo tutandikirawo wennyini okweyanjula then mutubuulire ne wiiki buli omu atubuulire wiiki bwetambudde. Mukulu Viana akazindaalo kako kuli kayo ku kitebe. Neyanziza nnyo neyanzeege kisookera ddala amanya nze mwoyo gwanga Mwonge Vianney ate ebitiibwa byange tutera bimalayo bulungi era kyova olaba nkuwa omukisa n'obitumalirayo bw'otabadde owakifuipu nabusigalako okay. Naate kati ndi mwogezi wa National Unity Platform mu Nakala District era kikulu nnyo ekyo tokyerabira omwogezi aboogezi muweze kwakosheno era nga kirungi ekyo era njagala okwebaza abanda bamu obusobozi ne bampa eddimu eryo okulaba nga ndituukiriza naye naawe njagala otwala omukisa guno okukulisaayo Zanzibar era njagala okwebaza management ya Digitoko tebateekamu kasente nebagenda ne bawummulako omanyi waliwo media houses endala tebawaamu bantu bebakola nabo ka holiday naye twebaza management olw'enteekateeka eyo naye era wewaawaawo ndowooza nga bw'ovuddeyo omukulu Anodi saawa yonna naye anaagendako Zanzibar naye okutwaliza ewamu ntwala omukisa guno okubuuza ku bannansi abatuuliriza essaawa zino era njagala okutwala omukisa guno eno okusaasira abo abafiiriddwako abaabwe naye ate wamu n'okunyola wamu n'abo abafiiriddwako abaabwe era tusaba Mukama Katonda yeeyongere okubagumya ensi bwetyo bwebeera eno bavya ne babeera bakaaba ng'eri baseka ensi bwetyo bwebeera tuteekwa okutambula n'ensi nga bwetambula naye era nzikiriza njozeeyoze basaabakunzi baffe aba regions ezikola Uganda olw'okuba olunaku lwaleero tubawadde zikapyata okulaba nga basobola okukola emirimu gyabwe obulungi era ekibiina ne kyeyama okulaba nga kigenda oteekamu okulaba nga babawa n'amafuta okulaba nga basobola okusecutinga emirimu gyabwe era kye tubasaba mu byonna nga President bw'agambye tubasaba okukola ebyo ebibasuubirwamu tetusuubira kubanga tukuwadde ekidduka kukisanga ku street nga mulimu bayaayi kukisanga mu bikolwa ebyenkudi kukisanga mbusimanyanga mu bugenzi wa Museveni ebyo ffe tetubikola ki tetubyagala era omukulu akitangaziza bulungi naye era olunaku olwaleero ffe nga National Unity Platform tuyingiza bammemba abajja okuva mu bibiina ebyenjawulo okulaba nga beegatta ku broader struggle okulaba nga tununula eggwanga lino eno n'okwongera okulitwala mu maaso naye njagala okweyambisa ebigambo bya President byakozesezza ng'abulira bammemba baffe bano nti muzze naye katusuubire ebibaleese si bifo byokka bwe munaaba nga ekibaleese bifo tubasaasiddeko temugenda kutuuka gye mulaga naye ate n'abagamba nti n'okweyagaliza nagwo si musango tekitegeeza nti statement eyo bweba ekoleddwa nti omuntu talina ddembe lye limuwa kwesimbawo naye first priority eteekwa okuba okulaba engeri gye tuyinza okununulamu eggwanga lino eno okuva mu state mwe lirimu okulaba nga tuzimba eggwanga erisinga okuba eddungi naye era abajjukiza n'abagamba nti ekibiina kyaffe nga bwe kikyali ekito bammemba bonna abazze bamanye bwe baneesembereza enkola ya Mwami Museveni nga bannaffe bali be twagoba tubategeezeza nti tugenda okulabisa ng'abalala we twabafulumya ndowooza walaba ekyakolebwa ku mbaka omu eyeenyigira mu bulyake obw'emiliyoni 5 twayungula ejje ery'abawanvu n'abampi neriraba okubanga limusaanyaawo kubanga yali akoze ekibi
ekya saakiririgo ate kooti yo ne rulinga nti kino munnange kyali mu mateeka yagamba etya sente zino bazifuna mu mateeka ate bwe yali ekomekereza tebagamba papanishinga gundi papanishinga nakuwa parliament yali akoze eki olw'ekikola kye yakola ekyaki no nanti kati kankubulire mwafuuka oba kiiso kya mbuzi tekirekerera omubaazi omanyi ekisookera ddala omusango guno guzzeemu ebintu bingi omanyi lyenolwako obadde togoberera engeri gy'obadde Zanzibar ng'owumuddemu oyinza okuba nga ebibadde mu Uganda obadde tobifolowinga buli kimu mbadde nkigoberera naye ekisookera ddala twagenza okukizuula ng'omukulu yali Europe ne judgment olunaku lwefuluma twafunye generali omusejjusa ng'agamba kolo lwennyini lwafuna judgment naye yagenda mu kkooti okukima yeeyiye neegaanirayo so ebintu bino ensonga abannansi bagirinamu nnyo interest oba oliawo timing yakyo ffe tumanyi kye baali beewala ne kye baali badduka naye ne mu judgment yennyini omanyi nze ndi paraligola kubadde tukimanyi bw'olaba judgment eno mu kusembayo kwayo eraga Adolf Mwesigwa nga kiraka parliament ayina omusango gwemuwa mu kikolwa kiri eri bali gye bateeseza okwewa ssente ye teyaliimu kati then tosobola kusalira Adolf Mwesigwa gwe n'oleeta baneeno abaatuula ku luwombo lw'abannansi ne beesalirawo omunyago gwe bagenda okugenda nagwo okirabira ddala nga era nali sisuubira munnamateeka omutendeke kujja kujaganya ekisooka yagenda okujaganya nga ne rulingi tagisomye kugimalayo kyensuubira nti nakyo kyali kimwanika weewaawo neyanzege mwami Vian kansooke akazindaano kaweereze mwami Otebe oba oliawo naye asookalamuse kuba tulaba tutandikirawo programu yaffe olunaku olwaleero asebo moderator waffe omulungi okulamusizaako n'abatugoberera kati buno budde nange nenyongera okukulisaayo gy'obadde kyakati wabadde wabi era omulaba leero nsime ne mu ngeri y'enjawulo sa gy'obadde kyaka bakutendese ennyambala ennungi nakugamba n'okugamba nti mu butuufu oba ozzeeyo nobalaga nti mu butuufu Uganda akasana kaaka ate ka vitamini kivolaba abali mu bukulembeze bambala yero nga bategeeza omusana so webale kusoma bulungi ono mustard wangi ono mustard era ogirira anatelotuuka so bannamashini mugeri enjawulo nange muzikiza embalamuseeko ole kutambuza ensonga bukyo nange kyali tutambuza ebintu byaffe tulinze pati yaffe Fulume gundi Fulume road map eya structure kuba sindaba bannaffe bano structure bagenda maaso n'okuzikakasa nokulaba nga beeteekerateekera kalusoso badde nsaba secretariat naye kola ekye yaffe ekyanguye tulonde obukulembeze baffe mangu ate tweteeketeekera akagunda kamyufu mu mwaka ogwo okola ki oguddako Lilian nzikiza ate nebaze management ya Digtalk kubanga batuwa omwaganya tujja ne tunyumyamuko n'abantu baffe abatugoberera nga tukubaganya ebirowoozo wannawali ebyenjawulo wiki wedde ku Friday mu butongole abaana badde waka baawumula oba baawumuzibwa mu butongole so naye ate n'amawulire gensomeko leero nti nga balaga nti abaana b'ekyomusanvu bakoze bubi mooko ebibuzo bya mooko babikoze bubi nnyo saye ngamba basomesa muteekemu nnyo amaanyi obuli abaana baffe bakole ki babe nga asomoka eddaliro nga bayise bulungi baleme okuddamu kulusa omwana singa abakola obubi n'omuzadde kiba kimukosa naddala abo si aboka bali muguuni mu UPE ne ba private bonna ku kasente munne ka school fees kaba kakola kikakaweerege ngedi yali abakulu so twawumuza abaana bakoma nga 16 September kusoma tamu eyokusatu ate bawumule nga 6 December mu ngeri yemu sijja kwewala ensonga ya clerk to parliament
honorable of Mwesige bayadukidde mu kooti ndowooza agenze kukola apiiru naye nga yemulugunya nti omusango bagusala nga ye tebamusaavinga ne bagumusingiza tebamugamba nawe ku musango kuwulira gwewozeeko so agenda kukola kuba gundi ruling egamba nti mu myezi 6 bateeko disciplinary committee taking disciplinary action kulaka to parliament atakola ki atasavingibwa no atakola mulimu gwe kwa advising abana ba commissioner abatuula ne bakola ki ne beewa akasiimo so nga ye technical wa parliament emirimu kuyitambulira nti ya sleepinga on his duty kati ba commissioner ne bakola ki ne beewa gundi award eyo so yagamba agenda kola appeal kulaba nti at least ne abera part y'omusango linda liwa ngamba bwete yani tukyamunonyeza yawabo omusango mu ngeri yemu President Museveni yabaddeko Kenya omanyi lina gamba nti bana Kenya bagwawo ekigo nga Raila Odinga bwe bali beesiga ennyo nti omulwanyi waabwe nga abavuddemu ate nga akola kyapepeya ne William Ruto bwe yavuganya ne babeerawo ne babonaabona ne bakola ki kati ate bapepeya olw'okuba nti gundi Raila Odinga alina ekifo kyagala mu Africa bakiyita gundi ajja kuba agakitabo kya commissioner luli wali omunakenya yeesimbawo n'agwa zali mukyala yali ambassador naye kati kuno Raila Odinga akoze eki so kati ali mukafo okulaba nga anoonya obuwagizi mu bapresidents b'amawanga gana ga Africa so East Africa yabadde Kenya ng'etudde abamu ku baganya abadde ye president w'eggwanga n'akolokota nnyo omubaka gwe bayita Babu Owino n'agamba nti omusajja ono gwe mulaba agala kuba nga atabangula omukwano gwaffe wakati waffe ne Kenya agala kusula gavumenti ya NRM n'akwatira nomubaka yavuddeyo n'ayanukula n'agamba nze mba nnwanirira eddembe ly'obuntu ndaba ekigenda bubi mu East Africa nange nsobola okukola ki okukyogerako oba oli awo naye neyebaza president nti yeebale okujja kulaba nti oba oli awo bakwatira wamu kulaba nga Raila Odinga akola ki afuna ekifo ekyo nga muna Kenya omulundi ogunasookera ddala mu East Africa naffe tufuneko ekifo ekyo so yayebaza president Museveni kulaba nga akola ki nga bajja wamu newankubadde nti bano bakitapuse bulala nti president Museveni abadde alagira Ruto nti nozolaba ontaka akalulu naye ate nange wali abantu bana mu kibiina kyo president yadde agula statement ekulaba nti obumu bubeerawo mu East Africa twagala emirembe twagala violence mu ngeri eyo poze twatukomyewo ko wano FDC baze batusuubiza ebitasoboka era bujono ngamba mayanja era kikoze butabaawo nti luli batugamba bagenda kuziika FDC mubanga lya myezi 6 bagenda gisaanyaawo ate batondewo ekibiina ekirala ate basoose oba kyogere ntya omanyi omuntu asooka kulwala n'alyoka afa ate bano basoose kufa ate ne balyoka balwala nti basoose kulya ne balyoka banaaba mu ngalo oba oli awo kati kiri batugamba naye nga nti ekisoboka tebalina na obasobola kutaba okusubula kiri ekibiina kya FDC akigamba manja nengamba it's now gundi amateeka gafasinga politics so balina okikiriza abantu bakitegeere nti bano bo bali ku politics naye ate bali kuteeka so ndowooza bakikakasiza leero oba mu wiiki eno basooka ne bateekayo abantu awo bafula ogutu bayinguridi kyagamba ffe tuze kukola ki kulaba nga twegeesalinga ekibiina baita ennaku 2 abakulu ne bavaayo mu butereevu semujunganda honorable ne Lukwago kati bane tuze kugera ku mirama gy'ekibiina so nendowooza oba oli awo obudde ndowooza bwe buno tubakirize bazimbe ekibiina kyabwe ekipya People's Front for Transition for freedom sorry for freedom transition gwali mukago so ndoza bakitandise neze mbasabira kuba nange njagala nnyo baplayers banje ku kisaawe sobole okuvuganya 2026 tulabe ensisiza wezyenkanya emyoyo so FDC namwe mugende maaso n'ekintu kyamwe kyenajja nankumbi nammwe tubagaliza emirembe bana batandisa ekibiina kyabwe ekipya mugundi Viana wadda nakyagulako nti
ekibiina kyabwe bakiboostinze ne transport biki ebyo balina bye balobyeyo naye mu wiki eyo ejja naffe tusuubira okwaniriza bammemba abasoba mu 2 okuva eyo Tororo bagenda kusala badde mu NRM. Era eguli mujja kuliraba kapata nzabye neza mwakopye kuffe tuzirina twabasooka lwakuba abamu tebanazifuna natulist paka kusabu county level balinayo kugundi ku Ministry of Transport zebakozesa era ne chairman wange yakakasa nti buli district chairperson agenda mugemuli akapyata ne tulize structures zikoleki zondebwe fe tukoleki okukopa se kibi kasata kopa linya ligwokopa mbagaliza shenungi weewaawo tugenda kubanga ate tutandikirawo butereevu bingi nnyo obaolyawo ng'abakulu bwe balambise ebigenze maaso mu ggwanga naye ng'ate omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutunulira okutuula kwa Parliament mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Saawa zino ababaka bali ggulu so far ababaka 310 olunaku olw'eggulo be baakakasiddwa okuba nti be babadde mu lutuula olwasookedde ddala mu kibuga eggulu era nga kwabaddeko aba NRM n'abali ku ludda oluwabula gavumenti abamu aboolyawo ababalabye ne bakitwala nti balabika bajeemedde omukulembeze waabwe era nga yakulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament omukulu Joel Ssenyonyi nga yavaayo gye buvuddeko awo n'ategeeza nti bo ng'abali ku ludda oluwabula gavumenti si baakwetaba mu ntuula zino era nga ensonga gye bawadde ensonga ate munnange yakuba nti ensimbi y'omuwi w'omusolo ate egenda maaso n'okuba nga esaasaanyizibwa mu ntuula zino newankubadde nga abakulu mu Parliament nga Speaker yategeezezza nti munnange kino tekimuyigula ttama okuba nti entuula zino ate zibeerawo era naga nti ye asobola okutuuza Parliament wonna waaba asiimye ne bwe kubeera kugiteeka mu makati ga luguudo kisoboka okuba nga kikolebwa naye ng'ababaka wabaddeyo ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti Honorable Abed Bwanika nayeewa ekya leader of opposition mu ntuula zino olw'ensonga nti munnange opposition mukulembeze waayo teyasobodde kubanga ate azeetabamu naye nga ensonga nyingi nnyo ezayogeddwa olunaku olw'eggulo wamu n'olunaku olwaleero ku bimu ku ebyo ebiruma abantu mu kitundu ekyo ensonga y'ebyenguudo gye bategeezezza nti yeetaaga okuba nga ekolwako Karuma bridge naye okuba nti eddaabirizibwa nti teri mu mbeera nnungi ensonga yate y'abaana abafuna embuto ku myaka emito ensonga y'okompensatinga abakosebwa mu lutalo obaolyawo olwamala emyaka egiwererako ddala ensonga mpitirivu nnyo ze baatebolinze ate ku floor eya Parliament era nga Speaker Anita Anet Among munnange yabadde akubiriza entuula zino omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni naye abadde olunaku olwaleero nga akonye ku nsonga mpitirivu nnyo mu lutuula olw'olunaku olwaleero akonye ku nsonga y'ebyenjigiriza nga government bwepushinze ennyo ensonga y'okulaba nti munnange abaana bajjumbira ate amasomero gano aga government ayogeddeko ku nsonga ya embeera nga bweri emirembe nga bwe giriyo oluvannyuma lw'okuba nti bano baali bagenda maaso n'okuba nga baatakingibwa muyeekera Koni n'abalala obaolyawo ababakosa mu ngeri emu oba endala weewaawo olutuula luno ekyenjawulo ekirubaddemu nti ababaka abava mu Northern Uganda be basinze okuweebwa omukisa ate okuba nga bateesa oba okuleeta ensonga ezinuma abantu baabwe ate be bakulembera mu bitundu ebyo wabula ebibuuzo bingi nnyo ebikyebuuzibwa nti bo abakulu abali mu studio kyanjawulo ki kye balabye obaolyawo mu ntuula zino eza Parliament weewaawo nga bangi bazikubamu ebituli nga bagamba nti ebyo byonna ebyokugamba nti bagenda kuba nga bafrontinga oba boogera ku nsonga ezirimu abantu mu bitundu ebyo si kyekimu ku bye bagenda okuba nga bakola wabula zigenda kubeera ntuula nga eza bulijjo n'ensonga y'okuba nti munnange eggulu eyo mu lutuulo olwo kyabadde kigendererwa kyakutunuulira nsonga zirimu abantu mu kitundu ekyo naye ate twageza okulaba nga omubaka omu ajja ku floor ya Parliament ng'ategeeza nti munnange bo baagala wabenge ensonga y'okulonda kuli oludda oluwabula gavumenti ekolebwa mu Parliament eri abo
ababaka abali ku ludda olw'obula gavumenti nga twebuuza kye kimu ku ebyo oba olyawe byabadde biruma abantu mu Northern Uganda ebyadde byetaaga okuba nga byogerwako n'ebirala bingi bye tugenda okuba nga tutambulirako olunaku olwaleero. So katutandikire awo wennyini. Mukulu Vian, newankubadde nga tewagenze oba newankubadde nga abakulembeze okuva mu kibiina ky'okkiririzaamu tebasobodde kuba nga bagenda eggulu, nzikiriza nti entula zino obadde ng'ozigoberera. Kyanjawulo ki kyewalabyemu oba kyolabyemu ekitaasuubirwa mu ntandikwa? Kisookera ddala njagala okutegeeza abatuuliriza tetukkaanya n'ezo ntuula n'ensonga zetwawaayo ennyingi, naye Lilian nzikiriza neebaze leader opposition Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi olw'obukulembeze bw'alaze ku paalamenti. Nasemba okwogera naye ndowooza zaalinga nnaku nga ttaano emabega, naye ku bigambo bye namugamba nti buli woolaba ng'olutalo lwolekera nnyo eri ggwe manya olina omulimu omulungi gw'oli okukola. Munnayuganda ali yayagala okwebuuza nti regional parliament season eno tuziganyulwamu tutya? What is the objective of parliament okutugamba nti egenda kukola regional sittings season eno? What intention ki, objective mwagala kuachivinga ki? Mulala nakugamba nti ebimu ku bye twagala okwachivinga twagala kuteeka palamenti kugisembeza eri bantu. Ekyo nno kya bukuusa. Bw'otunuulira enkola ya palamenti emirimu gyayo egisinga egikolera mu kye tuyita committees. Committees zino zaateekebwawo olw'okulaba nga zigenda okusobola okutunuulira ensonga zino zonna bano ze bali okwogerako. Njagala kuwako ekyokulabirako. Akakiiko aka Government Assurance Committee kaasaba ssente nga kagenda mu mambuka, ndowooza omwaka guno nga gutandika. Sipiika n'agamba tewaliiwo ssente. Ssente zamaze ne zifunika. Bulijjo tubadde tulaba allowances z'ababaka tezisasulirwawo, ne leero zaasasuliddwawo. Because ssente z'entula zino zaali za budgetingibwa dda. Ekisookera ddala era baamanya nti bajja kuba ne regional parliamentary sittings ne baziteekerateekera. Osobola okuba nga mu kaseera kano oyagala okulya enkoko naye ng'omwana mulwadde. Tekitegeeza nti omukyala bwe mba namugamba nti olwokuna tulya nkoko ate omwana alwadde agamba kangenesooka engula enkoko. Bw'oba nga obusobozi weebuli obugula enkoko. Ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Tuli mu biro nga institutions za gavumenti ez'enjawulo tezirina ssente. Tuli mu biro nga abasawo abagenda okuyambako ba intern doctors just bagala bilioni 18. Naye obusobozi bwa ssente okukola transfer okujja ssente gye baali bazibudgetingira okuziza ku vote endala, ogwo mulimu gwa palamenti. Kiki kye nkugamba? Bwe tubanga twagamba nti tugenda kulya enkoko ne tukizuula nga waliwo omulwadde, ffe tugamba palamenti katusooke mu bineeno ebiro tusooke tujjanjaba omwana ono. Bwe tunaamala okumujjanjaba then ebirala tunaabitunuulira, kubanga tewaliwo nsonga eri banning gye tuyinza okugamba nti bwe tutakola kineeno kino tekibaawo. Kitegeeza ki? Timing ekisooka eya bino byonna ebadde enfu, kubanga oli buli waleeta ekigambo ng'ayagala okwesembereza okulaga nti ensonga zino zaali budgeted for. Naye tutunuulire ne bannaffe
bw'obadde nga toliiwo njagala okutegeeza ab'ekiteezi baagwamu encukwe waliwo n'abaasigalawo obulamu bwabwe bukyali mu matigga KCCA egamba teyina ssente vooti ki gye tuyinza okutoolako zino eno ssente okulaba nga ekizibu ky'abo abantu abakyaliwo obulamu bwabwe obuli mu matigga tubajjeewo tutya oba oliawo olutuula lwa central bwe lunaaba lutuuse ensonga zino zinaatebulingibwa eno ensonga terinda because bwe kyali kitekebwatekebwa baali balina kutandikira kubanga obuyambi Northern Uganda n'olunaku olwaleero twali ku lunaku olwokubiri pulezidenti waffe yatwalayo obuyambi ndabye ne Katikkiro agenzeeyo n'abalala bangi abagenzeeyo okutwalayo mukyala Lilian abantu bali eri bannayuganda okuva enjega we yavaawo abantu basula mu ttenti mwe ku famire zammwe baani abasula mu ttenti omuntu yali asuzeeko mu ttenti nganze olw'ekizibu nze asobola okugamba omuntu nti wali tewasulika Lilian n'abatuwuliriza waliwo ensonga ezijja nga ziri banning ng'ensonga ezo ziteekwa okubeera addressed naye tuli mu mbeera nga bannaffe bali mu mbeera ya kwejalabya tulina ministry evunaanyizibwa ku nsonga zino ebibamba ekyo nzikaanya naye kyenkugamba bwe tuba nga tugamba ministry y'ebibamba teriimu ssente institution yokka erina obuvunaanyizibwa okukyusa ssente okuzijja ku vooti palamenti erina obuyinza obukikola I do not want parliament okwekweka mbu twali twamala dde okubajetinga bino tubirabye omugenzi bwe bibanga biri under prime minister kubanga bagamba tewaliiwo ssente ffe nga Kampala tutwala kasasiro eri mu kutuula lwe twatudde meya mu meeting gye yalimu ne office of the prime minister bagamba tewali ssente ekibuuzo kisigala nti tuyambye tutya abantu baneeno ekyokubiri Lilian bwe wasembayo okubeera wano nakugamba ebizibu ebiruma Buganda byebizibu byebimu ebiri mu Western era byebizibu byebimu byogenda okusanga mu mambuka eriyo abantu abaakosebwa olutalo abakyalinza okukompesetinga neruwero wano weebali ne mu Western gye bali mu Western ojja kusangayo nayo ebikolwa ebya butali bwenkanya kubanga njagala okugamba bateekawo ministries ez'enjawulo nga minisita wa Luwengo Triangle nga minisita w'etteeso ensonga ezo zireetebwe ensonga zino ekironza ababaka ba palamenti kwe kuteekayo ebiteeso oba ebyo ebinyiga abantu baabwe ne bwe tuba nga tuli mwene embeera ekyo kitegeeza it is an indictment eraga nti n'ababaka ba palamenti tebatwalayo biteeso kubanga baba nga babadde babitwalayo nsonga ki ebaleeta bwe baba nga babadde babireeta gavumenti ebadde eteeka okutugamba nti bwe mwabireeta luli eri tubadde tupulaninga ensonga eno okugimaliriza bwe bati nalebye sipiika wa palamenti nayemira naga nti abo abatazze bannange temubalonda temubakomyawo azihu gwengaani omuntu bw'okozesa obubi obuyinza bwo waliwo ekifaananyi bannaffe bano kye baagala okusiiga nti waliwo ayagala ennyo Northern Region abatuwuliriza leka mbajjukize amabaati agaali gagenda mu Northern Region Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Amongo yabba amabaati bwe yagabba n'agatwala ewuwe ffe kiki kye twabba gali gagenda mu Northern anti Northern muganda wange omanyi muganda wange njagala nkuyambeko kino kakusomesa ko regions za Uganda kankuyambeko sub regions tugende maaso mukulu Karamoja eri North Eastern Uganda muli na Kapiripiti Moroto Kabong regions ziri 5 sub regions ziringa 18
so gate kagenda mugundi ekisokera Dalilian nze ensonga eno mbadde ngifollowinga bulungi okusinziira entula za parliament Kalamoja bagibalira mu Northern Region era kyova olaba tulabye ababaka nga madamu Honorable Okurutu babadde bafiirawo Nakut Faith Nakut Faith neki kye tugamba bwe tubanga ensonga kubanga bwe nali wano nakugamba waliwo jje n'omu ali mu Northern Region essaawa zino yenyigidde mu kubba amataka g'abantu eyo nefe okugendayo okunoonya ebirowoozo nga n'ababaka ba parliament babadde nga ku fulo nga bagamba waliwo generaali omu atagambwako ali eggulu eyo ali okubba amataka g'abantu ensonga ng'eteekwa okubeera addressed naye ebbanga lino eno lyonna tulaye nga teri addressed bw'oba ojjukira wano eno waliwo ensonga yali ya ettaka lyoba apaaka abakyala lwe beeyambula paka kati abantu tebafunanga bwenkanya kiki kye tugamba zensonga zino abantu mubawe service abantu kye basinga okwagala Lilian abaana baabwe basobola okugenda mu masomero ne bafuna ebyenjigiriza ebirungi. What is our priority? Fenge gwanga kiki tusazeewo okuteekako omulaka, tusazeewo kutereza byanjigiriza, tusazeewo kulongoosa byabulamu. Tuli mu mbeera nga amasomero agali mu Northern abaana batuula wansi, abalala batuula ku buloka, abalala batuula wansi wa muti. Kino tekineetaagisa genda Northern kumanya bizibu byayo. Nakugamba bwe nali ngenze ne president mu Western, ebizibu bye twalaba mu kibuga ky'Embalala bye bizibu byogenda okusanga mu Arua. Wano waliwo media house eyakola story emu ey'abaana emyaka 12 13 nga baana bali kwetunda, nenga abantu ababatunda bava eno Kampala ne bagenda ne basuubulayo abaana abawala ne bajja wano e Kampala ne babakozesa. Ne mu bibuga ebyaluwa bino bye twalaba Embalala. We need a policy okulaba nga tuyamba abantu than okwefuula nti tugenda okugendayo okubalabako obulabi. Zino tuli mu showbiz, tuli mu accountability, tetuteekwa kukkiriza. Era ebimu ku bye twalabyeyo ensonga enkulu gwe yabatutte nzize njagala okugamba. Nasooka nendaba omubaka lumu nga ndaba yeekalakaasa. Lumu ekisinga okunnuma nti ku individual level mukwano gwange, kubanga nakola naye ndowooza emyaka 5 gyonna egiwedde nga tulina program nga boolaba wendinoonowa mulina program gye tukola. Era ebbanga lyonna simufunanga mubuzibu mumanyi ng'omusajja omugezi. Bwe yajja nendaba nga atandise okulaajana n'agamba leader opposition teyasooka kutwebuuzaako. Tugenda okunoonyereza nga whip owa Democratic Party mu meeting ya cabinet eyasalawo ebyo yalimu. Naye twagenze okulaba omubaka ono y'omu wakati nga agenze gye baagambye nti bagenda kuteesa ku nsonga zaabo aba Northern Region. Tugenze okumulaba nga ekiteeso kyaleeta nti kati essaawa zino eno leader opposition ajjanga kulondebwa bulondebwa. Northern Region abantu abawangaalira mu Lango, abakyoli abali mu bino bye banoonya bwalinda bwa opposition nsonga zaabwe kukolebwako, oba banoonya kulaba nga amasomero gaabwe malungi, oba banoonya kulaba nga amalwaliro gaabwe bwe baba bagenzeeyo basanzeeyo eddagala, oba banoonya makubo malungi gayinza kubatambuza kukola mirimu gyabwe. Nendabawo obutali bwenkanya. Naye ate twabadde tuli awo omubaka eyasoose okuleeta n'agamba nti waliwo ensonga etaggwa, waliwo ababbi, waliwo bakondo be twali tufulumya, njagala kukomyawo ensonga eno. Speaker nayanukula ng'agamba nti rubbish ebyo tetusobola kuyogera wano eno, ebyo mujja kubyogera eri gye mukolera Katemba wamu. Tugamba ensonga zirabika zeegundi. Ne bwe tugenze okulabamu ng'omukulu bamuwadde leave agende yakole bino ne tulaba nga waliwo obutali bwenkanya. N'ekiki kye tugamba, kye tusinga okugamba
tutegeeza gavumenti lino ebbanga lye musigazzaayo ensonga z'abantu muzimanyi kubanga tuzze tuzoogerako. Bw'otunuulira njagala okuwa ekyokulabirako. District ebeera n'obukulembeze obw'enjawulo. Obukulembeze buno eno ono ayagala bwa mmeeya akimanyi. Tulina kye tuyita budget conferencing. Abantu we bajja ne bateekayo priorities zaabwe. N'ababaka ba parliament priorities zino eno ne ziteekebwa mu budget. Enkola eno yakolebwa okulaba ng'ebirowoozo by'abantu bisobola okuva ku ground biki bye baagala okubakolera. Kitegeeza ki? Gavumenti tesobola kutulimba nti temanyi byeteekwa kutukolera era ekizudde erina kubikola kati. Nino mbaka parliament gwe nalabye n'agamba nti mu NRM manifesto mubaddemu oluguudo kati emyaka ebisanja 2 nga mu manifesto bagiteekamu nti oluguudo lugenda kukolebwa olwa Obongi. Era ku luno yagambye nti muleke kulimba bantu. Oluguudo luno temuddamu kuluteekamu na kutukozesa bintu bya kutujegawaza. Kyova olaba tugamba okusinga okwonoona ssente okugenda mu regional parliament. Tugamba nti tusobola okukolamu ekisinga ekigenda okuganyulwamu abantu abasinga obungi. Speaker yatulaze nti already abantu bali mu kuganyulwamu abalina hotels. Batunda obaolyawo ebintu ebimu ebikozesebwa ababaka bagenze maaso n'okubanga babigula. So yemu ku ngeri Abanayuganda gye bali mu kuganyulwamu. Programu ekisookera ddala kati njagala okuwa bwino kuva mu soose ey'enjawulo. Kantiini eya palamenti gye basitudde eri okuwa abantu emmere. Kino nkubuulira. Naye ate ebisulo we basula. Kino nkubuulira. Nabyo si capacity ey'omuntu asobola okuteekawo ebisulo si ono omuntu wa wansi gwe gw'oŋŋamba gw'okolera. Kyova olaba weeks 2 emabega walaba eyali leader opposition Awol Betty Ochan ng'agamba nti engeri parliament gyegenda okubeera wano abantu batandise n'okubagoba ku makubo babadde bakolera. Abantu batandise n'okubakwata kafiyu ekiro ssaawa 4:05. Abantu nga babamalako bumazi mirembe. Walabye baakitivists ab'enjawulo abaavuddeyo nabo okulaga obutali bumativu n'okusigala nga baspearheadinga campaign eya Anita must resign. Enkwatibwa gye bwakwatiddwamu tewabalabye kuba ndaba onyeenya mutu olinga awakana. Era enkya ngenda tugenda mu press conference ey'okuteekawo embeera. Naye polisi yabakutte batamudde bulungi nnyo. Abo be walabye be balala. Waliwo abatakubanga abo bagenze ku hoteli. Naye waliwo be bakutte. Mulimu omuvubuka wa National Unity Platform bamwita Vujje era awangalira omunakawa. Naye ono a very sensitive matter kike tugamba. Tetuyina personal vendetta n'abantu abawangalira mu mambuka. Naye tugamba wateekwa okubeerawo enkola egenda okuyamba ebizibu byaffe byonna eweewamu. Kyenjagala okusembyayo mu region zimuno twafunyeemu okwekengera era n'olunaku olwaleero pulezidenti akyogeddeko. Waliwo ebiyitaayita nti bannaffe baneeno baagala okulaba nga pulezidenti addako takyalondebwa mu bantu. Baagala kujjako baliriyani buyinza bwabwe kulonda pulezidenti gwe baagala batugambe nti palamenti ye n'atulondera. Era bwe kibawo ekityo nze ne liriyani kirina okutweraliikiriza n'abo abatuwuliza. Kubanga tutuuse mu mbeera nga jjajja akooye. Nga jjajja akaddiye. Nga takyasobola kutambula nga bwe yali akola ki? Atambula. Nayanza nnyo mukulu Vianney ngenda kubanga nkomawo gy'oli kuba ebibuuzo nkyalina bingi bwe kituuka kuba li ku ludda oluwabula gavumenti obutakiika mu ntuula zino. Ensonga si za byabufuzi oba olyawo okuba nti bwe kineetooloola okutuuka mu bitundu gye bakiikirira ate nga bo tebakiika. Ensonga ezirumu abantu mu bitundu ebyo zinaaba zikolwako zitya oba zinaaba zanjizibwa zitya okwongera okutegeerekeka. Mwami Otebe, nzizeewo mu kaseera kano. Bw'otunuulira entuula zino eza palamenti ez'ebitundu so fakati ggulu gye tuli mu kulabirako
waliwo enjawulo eriwo okwawukana ku Parliament gye tumanyidde wano mu kibuga Kampala oba Parliament ebadde ng'etuula bulijjo? Enjawulo mweziri era tukyazirabira ddala. Ekisookera ddala nga sipiika bwe yagambye ssemateeka amuwa obuyinza okudikiraringa ekifo kyonna nti eno Paalamenti ya Uganda weetudde. Olw'okuba nti abantu abasinga bali bamanyi nnyo kololo naddala nga pulezidenti agenda kugulawo omwaka oluusi nga basoma ne budget. Sobola abannaffe bano bali static nnyo. Static ye muntu atakyuka ali kugamba bati bagenda nakyukakyuka naye ate nabo ekitebe kyabwe bakijje kamwe kyakati kiri kavule. So ndowooza ate bulijjo bano be balwanira enkyukakyuka kati naye bandibadde bagisanyukira okusooka nti naye enkyukakyuka nkulu. Naye bwe tudda ku kinyusi kyayo ky'obuuzizza bw'otunuulira sayizi ya Paalamenti ababaka 5 kumpi 29 baba badebating ensonga. In fact ndowooza sipiika singa oba oli awo teyali muntu nnyo oba yandigambe nga nti n'okuwa fulo atampadde kasente sijja kukamuwa. Ekibeera mu ofiisi ya sipiika just okujja okwogera maaso okukwata kazina lw'oyogere. Ndowooza sipiika obudde bwamala ng'ateekateeka abantu abagenda okubawadde olukusa bunene nnyo okusinga bali nga abantu badebatinga because n'okugenda wa sipiika ng'olina ensonga yo n'ogezaako okumuperereza sipiika lino mpaka kazina nkole ki njogere. Nowesanga nti abantu abamu oba oli awo balina ensonga zaabwe mu Paalamenti eno ebadde etula wano mu Buganda oba mu Kampala ng'abantu abasinga tebaweebwa mukisa ng'ogwo. Nowesanga nti oluusi eri question time egenda Prime Minister balina mubuuza ebibuuzo abantu nga balina ebibuuzo bingi balina okubuuza Prime Minister naye ng'oba oli awo oluusi obungi bw'abantu. Naye bw'otunula region gundi eno Paalamenti nti omukisa okusinga bagwadde ababaka bakola ki? Abava mu region eyo kulaba nga battanya bulungi ensonga zaabwe ziruma abantu baabwe. Gwe mulimu gundi gw'omubaka nti okulaba nti ensonga ezikufa ku bitundu byo bikola ki? Paalamenti eziwulira ne tulyoka tulaba nti cabinet ejja ku implementing naye nga gwekola ki? Nga gw'oyogedde nti amambuka gayise mu bizibu bingi gatagudde entalo koni abaana balina obulwadde bukinyenyamitwe buli eyo n'ebirala bingi. Naye waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti empewo y'okumakya tebulako kyekusuuza dash. Era kale nti boogedde bawadde ensonga zaabwe n'omukulembeze gwanga abaddeyo era kyemmanyi tebajja kusigala kyekimu ng'ekitundu. Bwe twogedde nti omukulu agambye nti Paalamenti yasitudde kantini yayo n'egitwala eggulu naye abaka bano baweebwa ensimbi emitwalo 80 padde nga allowance. Sisuubira nti emitwalo 40 gonna bagenda gateeka ku kantini bagaliemu emmere era paka waliwo mukyasobola okwegomba mu Northern Uganda ng'oli tafunanga na mukisa kugendayo naye agenzeeyo ku lwa Paalamenti okutuula sente zisigala eggulu banaggulu bakukifunamu. Munaggulu azimbye hotel era asigala mu Northern aba afunyemu oba tutunulira omuntu wa wansi oba omuntu ayinamu. Of course omuntu oli yeetega abaka bano basuze mu hotels n'abaana abeekalakasa tubale babadde balumbye ki hotels abaka bano ze basuzeemu. So era ndalebe naawo era mwami vyani zangana kuddamu nonyereza nnyo sinawulira omuntu gwe bakutenga yeekalakasa okujjakawo nalabye oli nga bamusamba tteke abadde amusamba tteke abadde mukumi wa bulijjo agamba tukola tutumalako mirembe bano baclients baffe nga bapotoketinga business. So okuganyulwamu weekuli you get the point. So hotel sisabwere sebo kinga naye onazima hotel yo kyema nawe onakyoganyulwa mu Parliament tula wano mu Buganda nagwe muna business nkimanyi abaka ba Parliament era no bosuze nakawaje bali bangi era bana kibakola ki kibagattako naye kati Parliament ne student nekola kyabaka over bisatu ne president we gwanga akoze eki ali mu kitundu president
ndoza mu mwezi nga katandika guno president abadde waffe Busia ku kalo kennyini nasomera mugundi primary 1 up to 3 nali kumako n'omuliro nga tusomera mu Busiisira naye nga negomba neighbor kudumbo bali mu bad era yali gundi turning stone bazimba permanent packet olwali koleje ina kumako omuliro yali P3 nenje kumako omuliro natukoye kusomera wachi ne bazimba kati mapati president yabadde nekyukakyuka ebaddewo balimye enguudo ne bazizwa mu maramu olwokuba president akoze ki atuse mu kitundu era chairman LC1 nafuna n'entambula ya $5,000,000 n'abalala bafuna ki so tosobola kungamba nti tewali kisobola kukyuka nga parliament eri mu Northern Uganda okujjako pozi nga kiri political nga mukola ki nga mogedde wetu tunuulira gundi ekiso kyali kibaddemu nti honorable Lumo okuvayo okuleeta ekikundi okuleeta ekiteeso ekyo nze oba oli awo nakyagaddemu ebitundu 5 ku buli 100 naye kyensaba kirala ku kya leader of opposition kirungi oba oli awo nti babadde bakisimbuliza kwediima kw'abano nga abamu bavudde bagamba fete tiyatwebuuzizaako Jole Ssenyonyi honorable ayinza kuba nga yagezezaako kubayita naye ng'oluusi olwagamba leka tuyampitangaani gye biri mu politics kyokka ebiseera ebisinga na bano abasirikale wabeerawo guno kwekalakaasa bayita abakulembera kwekalaga mugenda abantu bammwe bakakanemuko kati mukulu Ssenyonyi oba oli awonyeza okusanga bano abantu yabayita babuulira ensonga nti temugenda naye nga agamba Ssenyonyi atuyitanga nani yamulonda kati lumu kintu kyali mu kutambuza nti oba oli awo nti bawe parliament olukusa nti ffenna abali ku ludda oluvuganya twetabe mu kulonda leader of ki of opposition because kati singa otunuulira ekiri mu parliament leader of opposition alondebwa omubaka omu ekibiina kimu ekisinga ababaka muki naye nga alina front okulwanirira ensonga wabula ate emirimu assignment ze bamuwa alina n'okukola ki n'okuyingira mu parties endala okiwulira ate bano zino parties zolaba zo kusinga zibuuliza mu bawipu baabwe okusinga ki ate ono leader of opposition so luusi nakyo kibaawo tojja kusanga nti bulimu abantu nga banene n'okusinga bawipu bala ate tulira guno mukase mujjunga nagamba nti ze tebaneebuuzizaako naye era teyagenze yagambisiza tebaneebuuzizaako wali awo nti ekigundi kya Ssenyonyi kyandibadde nga kirungi neze tebampadde mukisa kukola ki kuwulira ndowooza yange nakwotinga ne Besigye bye yamugamba oba oli awo so oli awo lumu kirungi naye ate ze kinandowoozeza ku lwange bandigambye nti omuntu akwata ekyokubiri mu kalulu ka president automatically yandibadde leader of opposition oba oli awo olaba nga ekitagatta bulungi olwaleero omukulu Kyagulanyi obululu bwe yafuna obululu $3,000,000 n'asigala ng'ali awo nga principal wa party kyokka ate Jole Ssenyonyi eyafuna obululu bw'emitwalo 3 mu constituency just emu ne bamuwa nti ye leader of opposition n'akulembera ebibiina byonna ebikola ki ebiri ku ludda oluvuganya ze ngamba bandibadde badebating along that line nti tuwe omukisa oli ekyokubiri by virtue of the obululu yafunye mu ggwanga lyonna abe nga asobola okukola ki okutambula so oba oli awo nayo milestone okulaba nti bageza okulaba nti batayiza kiri okuziyiza abantu okujja kuki kugundi kuteekateeka ng'ezo naye bandibadde bakolamu amendments so ze kulwange ngamba nti enkyukakyuka ziri tugenda kuziraba parliament ng'ekyatambula ojja kusanga nti wetusene mu east nti aba easterna bajja kuweebwa omukisa bakole ki nabo boogere ku bizibu byabwe ze kyemmanyi kyetwandibadde tudebatinga nti ebizibu bino binabyogeddwako kuba because bo babyogerako ne implementa ye cabinet yalina okukola ki ensonga lwaki baminisita basabiddwa okubanga babeerawo mu ntuula zino kuba nalabyeko minisita wa finance yabaddewo state minister wa labour minisita w'ensonga za Karamoja yabaddeyo nalabyeko n'abavubuka state mukulu Balamu minisita w'abavubuka naye yabaddeyo n'abalala ne bannamagye n'ababaka babaddeyo so kati babadde tebabeerawo tugamba okugenda mu mambuka
olutula luno lweggulu so tugamba nti oba oli awo ne eastern bajja kutaba ne western kyetwandirinza okulaba nti ensonga z'abantu bano tuzitadde ku meeza because vyanize nkwakanya sosa kugamba nti ebizibu ebiruma northern bebiruma western bebiruma gundi Buganda bebiruma ne gundi ebizibu byawukana zika kikubuulye kino ebiruma gundi ojja kusanga nti waliwo bitundu ebimu ng'enguudo at least ziriko somewhere nosanga nti awamu ziri very poor okiwulira so eno kateringa lobbying zenga ndowooza twandirize tulabe parliament emaze okutambula tulabe ebizibu by'abantu bano cabinet nga yo egenda bituukiriza etya awo tuteeke bano abantu abakulembeddemu ensonga tugamba nti mutuufu you wasted our 20 billion muteekateeka because wano kati mulinga ababawo ekyokukola nti kati bagenda kukola kugamba nti katulina okutuukiza kyetukola ki kyetugira then ekyokubiri of course Ssenyonyi politics alina okubeeramu mu nsonga nade mpuliriza gundi omu ku muwagizi wa NUP nagamba okubeera ku mawulire kireme kutubuutikira nandirowoozeza twandikoze defiance ffe tugenda eggulu ne tuteekateeka gundi okwera enguudo bajje batukube ekibooko batukwate naye ng'olwo wateesa bw'atyo ali kumpe wateesa ffe tukole ki tubesho ebiteeso by'abali bireme kukola ki bireme kwogerwako kati politics naye akola ki politics abaamu ekyokubiri this part there to oppose era Ssenyonyi Samuel oyinza okwogera ekyo don't you think opposing ene erina weekoma anti kyenkugamba because zino kino kikwata ku bannayuganda era ensonga eziteesebwako nsonga ziruma bannayuganda yes anti bano tebakimanyi banoonya bebakolera amawulire Ssenyonyi ogenda eggulu n'atuula teri ggulu yagenda kukola kati kyevula olwali tukyogerako nti abamu bagenze abamu tebakoze eki abamu tebagenze okay neyazege mwami Otebe bwennyininyini wenzija mukulu Vian tulabyeko opposition ezira oba oliawo ensonga ez'enjawulo yazira State of the Nation Address mu kusoma embalirira y'eggwanga era nezira newankubadde nga era ababaka abo mu kukola budget eno ba mu kukola embalirira y'eggwanga baalimu mu ngeri emu oba endala entuula ezimu oba oliawo emikolo egimu era tulabyeko abali ku ludda olw'obula gavumenti nga bazira ne ku mulundi guno mu ntuula zino ayinza okutalaaga eggwanga oba ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo era opposition yazize mu kulaba okuko tolowooza nti opposition ebiteekamu nnyo politics because zino nsonga oba oliawo tutuna eziruma bannayuganda ebiweebwayo ebiteeso byakutereeza bulamu bwa bannayuganda n'embeera zaabwe ekisookera ddala position bweba ebiteekamu politics kitegeeza kirungi kubanga bwe biteekamu politics politics will determine who to get what to get when to get and where bannayuganda bebafiirizibwa mu ngeri emu oba endala bwetutuuka ku nsonga eno tubuuza ani afuna era afuna ddi era afuna ki era afuna atya ku bibuuzo ebyo nagattako ani afiirwa munnayuganda yafiirwa kubanga ogaana okutuwuliriza oba ogaana okumuteeseza mu nsi ezikuze n'eddoboozi eryabo abantu abatini nalyo liwulikika kubanga omuntu omu asobola okugamba ensonga eno sipiika emuwa omwaganya palamenti agiteeke waayagala weewaawo era ge mateeka bwe galambika amateeka nze nzikirizibwa okweyambula so okweyambulira wali manyi we nnina okweyambulira era neeyambula ddi kyova olaba ekyo kyesaagala ennyo tubuuse naye mu zino nze nina ekintu kyendabamu mu mwaka gwa 93 nga batandika okukola ssemateeka waliwo akakiiko aka odoki akagenda okunoonya ebirowoozo mu bantu nga bakola ssemateeka okulaba abantu bano abagenda okwefuga enneefuga gye bagenda okwefugamu okukola ssemateeka bwe bavaayo amaloboozi 9
galaga nti abantu baali baagala federo. Naye nakugamba nti waliwo meeting ezatulanga emisana ne wabawo ne meeting ezatula ekiro mu CA. Bwe bakola ssemateeka bwe bali ba mu draftinga ensonga ya federo neesuulibwa mu kasero naye nga yali esaliddwawo abantu abangi. Bwe kiba nga twagala kutambuza palamenti zino era nga tukizudde ze zigenda okusolovinga ebizibu by'abantu, lwaki ekibuuzo kya federo, the federal question, lwaki tejja kati? Kubanga kikye tugamba nti ab'eggulu beekolereko ku nsonga z'eggulu n'ab'e Masaka beekolereko ku nsonga z'e Masaka. Naye bwe bajja wano waliwo minisita baamu Tata Bebekulu yani Bidandisali. Bidandisali bwe yajja ne bajja gawaza abantu ne babagamba nti federo kyali kyekimu ne decentralization, ne batuwa kye bayita decentralization, okukwata obuyinza okubugabanyako okubutwala ku district. Ono ayagala bwa meeya, njagala kumutegeeza n'obuyinza bwe bayogerako okubawa tebaabubawo. Ono ne bw'abanga ayagala kugula pen ateeka kukubira Kisaka n'amuga kati ku division twagala pen. Ne bw'aba ayagala liimu ateeka kukubira executive director. Kyekiri kyenkugamba nti ekibuuzo kino bwe kiba kizze, nze nandisabye bannaffe bano abakipaledinga nga bagamba nti bwe tunaagenda nga twemenyaamenyamu kitegeeza tusobola okukola block administration, in which block administration etegeeza federo. Naye bannaffe bwe baali waneeno era kyova olaba ssemateeka oyo ow'ekitiibwa omugenzi John Paulo Kanga Ssemwogere bo tebaamusayininga lwa nsonga ezo. Naye bwe tuba nga tukkaanya, then it must be the question, bano abakipaledinga balumu. Naye kino kye basindiikiriza tulaba nga kirina ebigendererwa ebyenjawulo. But they feel like bo balinga abalekeddwa ebbali because newankubadde bali ku ludda oluwabula government naye bava mu bibiina bya njawulo. Balinga abalekeddwa ebbali because ensonga y'emu Honorable Bedi Bwanika gye yategeezezza, Dr. Lulume Bayiga, ba Honorable Twaha Kagabo, bonna ensonga y'emu gye bakoonako. Ekisookera ddala kino tekyogera ku bukulembeze bwa Honorable Joel Ssenyonyi. Ekisookera ddala abantu b'osomye be bantu ababadde naddala ba National Unity Platform be babadde ne conflicts within, era babamu balowooza nti lweba nadifyinga the broader opposition kyesigazzaawo bagenda kunafuya the able of opposition. Bo kye balowooza. Neffe tugamba wakati gwe nga Bedi oyina olutalo lwo mu National Unity Platform munda ng'oyagala olusike otulowoozese, ffe tugamba ebyo si bituufu era tebigenda kwongerako. Kyova olaba ngamba muganda wange ono nti ffe bagamba okwenyikiza omutima n'ebitukaabya, lwaki nkugamba nti ebizibu bye bimu. Ono ajja kugamba nti eyo abaana balwadde obulwadde bwa kikuba mutwe, kinyeenya mutwe. Naye era ogenda sanga abaana abalala nga balina nabo endwadde zibatawaanya. Then the question must be, health question erina okuba nga eddibwamu. Bweddibwamu yemu ku nsonga y'entuula zino eza parliament okwogera ebintu ensonga ezirimu abantu mu bitundu ebyo, okuzimanya kiki ekyetaaga okwongererwamu, kiki ekyetaaga okutegereza. Tubadde tetuzimanyi. Bwe tuba tubadde tetuzimanyi kitegeeza ababaka babiboggwe tebaleese ensonga zaabwe. Abakola ssemateeka bamanya nti walibeerawo obukiiko palamenti gyetasobole kugenda olw'essente nnyingi. Leka twemenyeemu wano, abamu batunuulire ku nsonga z'amateeka, abamu batunuulire ku nsonga z'ebyenjigiriza. Abagenderera okukavalinga ekintu ekinene bo tebatunuulira nti palamenti esobola okufuuka parliament of the committee. Ekyo kikolebwa wakati nga bakola budget. Ne mu bibuuzo byo ngambye byene ng'opposition
eno budget mwagitegeera bwe twajja wano gwe kennyini wampita okwogera ku budget budget yali y'amankwetu era n'okukkaanya nayo ffe tetwakkaanya nayo era abamu abaali mu budget nga Mwami Museveni asoma gundi era be bamu be bagenze nze kimpa amaanyi okulaba bwe mba nina ababaka 5 mu 5 aba National Unity Platform nga 5 bagenze ng'ate bano 5 abagenze era be babadde balwana naye nga ne mu budget tetwaratifyinga budget yenu ffe twagamba tetuyinza kugenda mu maaso neno budget kubanga ojjukira Democratic Party Dr. Lulu bayiga naye wa Democratic Party siba NUP abo nabo babalire mu mpuga faction nebigenda mu maaso awo politics wawo naye okola ki omulaba yo politics gwembadde nkubuuza nti mu nsonga nga zino enkulu anti oyo politics wabo wafutwa anti oyo wabo wafutwa ono wafutwa naye ono gwe tubuuza bibuuzo bya simba ebyetaaga answer nti bilioni zinene 5 tetusobola kukozesako bilioni emu ne tutuula waneeno then we address the questions ebiri eri bwe bibanga ebizibu bya kkubo tetusobola kukyogererako eri komiti ey'abantu abatini n'etambula nejja n'ekola kitegeeza bw'oba otandise okukola bineeno komiti zijja kubanga tezirina mugaso naye ekigenderwa tubanga tukivuddeko nze saagala oli agambe oba oli aweno y'emu ku nkola ey'okwanika ababaka abava mu bitundu bino nti ensonga eziruma abantu babadde tebazitebbulinga mpozi nga kye batugamba ng'ensonga zaffe babadde nga tebazikola ki nga tebazituusa naye wali kye mbadde njagala okukugamba naddala okusimbako essira palamenti sizina eno okutya kwe nnina batandise okugamba nti tugenda kuzitwala mu regioni zino ennya bwe bali kugamba nti tugenda kuzitwala mu buli district kyova olaba nze nawagira n'ababaka abaali mu palamenti oba yali ya 9 oba ya 8 nga bagamba palamenti temala biseera byayo kuzimba kizimbe kya palamenti kipya wano palamenti bagikwate bagitwale Nakaseke palamenti bagikwate bagitwale Arua kubanga ojja kulaba congestion eri mu kibuga ne bonna jjamu palamenti n'ogiteeke ne tumanya nti obeegenzi kitegeeza ojja kuba ate n'ekirala Lilian kyesaagala tulimbe bantu tulituulako ddi tufojingewe okufuna long term goals tutunulira ekisinga okunnumya omutwe nti tutunulira by'abantu bagende batundeko leero n'enkya naye to finding ways olw'okulaba nti Lilian has the capacity okuseringa okuva Monday paka Sunday. It must be the question oba ekibuuzo ekisimba kitubuuza nti naye bino ng'ebintu bino biriwe biri tukoze tutya abantu bano okufuna sente nesi byebibuuzo ebibuuzibwa ebibuuzo era ebibuuzibwa bebibuuzo ebyettaka bye tubadde twogera ebibuuzo ebibuuzibwa bebibuuzo era eby'amakubo bye tubadde twogera then tewaliiwo kipya okujjako ekibadde ekipya kyekiteeso omukulu kyaleese lumu n'ebirala nga bikyajja ensonga yo compensating abantu mu bitundu ebinayo ibadde kati n'ensonga yo yawe badde kufulya ekisookera ddala ensonga yo compensating wano waliwo omubaka nozali palamenti ya 10 yali oba ono juza abadde agulubana n'abamanda yani oyo owa Aru County Odongoto bwe yaleeta yagamba nti ensonga eno tufune bano abantu bonna tubawandiika omulundi gumu gavumenti ye committing abantu bano okubasasulira mu koota gavumenti bwe yagenda newandiika abantu njagala kulaga nti bino ebintu waliwo abantu ababigaggawaliramu njagala kubalaga nti waliwo abantu abafuna ssente ez'amankweto mwene enkola bwe bawandiika abantu bwe bawandiika gavumenti ezeesasula ku bantu naye amannya gazze geeyongeramu tugamba gavumenti mwami gavumenti lwaki tetukola audit kubanga bantu bangi abavuddeyo naye nga gavumenti mu luwandiika lwe yasooka okuwandiika abantu baaliwo ate abalala bajja tugenda kusasula bantu paka ddi ng'ate awo wennyini mu areas zino eno
Gavumenti yakola mu luzungu abakiyita batya okuwawo ministry yawo ewantu ewali abantu abali affected. Nga tumanyi nti ebizibu bino bigenda gonjoolwa. N'abeeno eruweero abakyalina obuwangwa nabo babawandiika. Naye lwakubanga ebintu bino birimu bureaucracy n'abantu okubibbiramu. Bwogira mulimu abawandiikibwamu nga tebali authentic. Omulimu gwa gavumenti gwakugezaako kuteekamu abatuufu n'okusigazaamu abalamu okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya. Kubanga ffenna kye twagala kyakulaba nga abantu bafuna obwenkanya. Irrespective oba omuntu avaawa oba ava Luweero ewange gyenva oba ava eno mu Eastern oba ava mu Western. Neyanziza nnyo neyanzige mukulu Vianney ku dakika 34 ezakayita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. The Voltage gaba masannyalaze gennyini tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga twongera okutanya ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Tutunuulira nno nsonga ya ludda oluwabula gavumenti okwetemamu bwe kyatuuse ku ntuula zino eza Parliament ez'omu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe waawo ababaka abamu basobodde okuba nga bagenda kale ate abalala tebasobodde kubanga balinnya wabula njagala zireko ewa mukulu Otebe. Mwami Otebe, mu kulaba okukwo tolowooza nti opposition eruzinze ekinyusi ky'entuula zino eziri mu kutambuza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo? Yaluzinga dda. Era singa bajja ku minzaani ne balaba baze baboycottinga. Bayita kino ne bakiboycottinga. Naye at the end of the day bo bafuniyemu ki? Nothing. Mwami Vianney yerabidde nti ebiteeso byonna byasaba ebyandikoleddwa tabisabira waweeru wa kabalaza. Alina okuyingira mu nyumba n'abisaba nannyinimu. Nannyinimu ye Parliament. Olwaleero lumu ekiteeso kyaleeta singa teyagenze eggulu n'asigala wa Mityana? Yeah, Mityana South. N'asigala Mityana nga yanika emmwanyize n'amala nagenda n'ayita mwe bannamawulire n'abagamba nze nandyagadde ABCD teri yandimubuliza. Olwaleero nti omukulu ono baagala kuddamu okuteesa ku Federo. Joole Sanyonyi ne banne tebandisigadde Kampala nga bakola ki? Nga bali mu mabiici. Balya milioni emu n'ekitundu gye babateredde ku akawunti. Nalabe mbaka omunga gayesi wakuzaayo ssente ezo. Zaayo bazibawadde kwera zibazokoza. Egyo emitwalo 4 ge baba zibalina okufunira buli lunaku wano ku allowance. So zaabwe. Ombaka wa Nakaseke. Akatambi bakagasse. Sente ziri eri ezaali eza COVID zeyagamba tagenda zizaayo naye olina agatta akatambi. Teza teyazizaayo era. Eza COVID teyazizaayo. The same story. Kati Kagabo yazikomya ate mu Mwalana. So mbadde nkyakugamba nti Jolie Sanyonyi yandigenze kubona omwami agamba yayogolako yandigenze mu Parliament n'akwata ne bamuwa negamba bannaye bino twandibikoze nga tuteesa ku Federo ne kifuuka kinyusi. Naye kati bazimbya mitwe balina ebiteeso bingi tebanyi bakola kye bakubiteeka babiteeka mu baliyani bannamawulire bakube headlines naye nga ate awo tufu bakola ki bamanyiyo buli omanyiza okutaputa kiti kino ku lulwe lumu kyaleeta naye tena teeka lyamenye ono omukulu n'ekintu kyeyesibako nti newakuba teteeka liri bwe lityo terindagira kukola kino no eteeka obaga kuliko amendment genda mu Parliament naye gwe tojja kutujja ku mulamwa lyeryo. Okay. Si lwakuba nti kubateeka liwa speaker okuteeka wa mu Parliament ne ku district era asobola okikola. Nagamba kati tuzenga ki Parliament ye12 egenda kutandika nja kutulenga mu district. Eteeka likola ki limu obuyinza. Naye bate twatugandisiza ogamba kampite mubaka wange Jolie Sanyonyi bagundi bali mu ezo abenakawa tugende mu Parliament tukole ki tukiwakanye tukatukola amendment. Kuba bwe tutunula olwaleero tekikyakola ki tekikyakola because eteeka balikola okwadressinga problem eriwo essaawa eyo. Webera problem eri addressing eteeka terikyakola amendment esobola okukola ki esobola okukolebwa netulikyusa. N'olwaleero kye tulina okutambulirako ababaka ba Northern Region ne Western Nile yonna
beekutte kitole bo si basiru badde boogera abantu baki babadde boogera abantu basanyuse okola muna so ngangamba yena abasigadde Kampala mu beach batwala bali nga babuyabuya ababaka ba parliament n'abantu abakola ki ababalonda nagambye empo okumanya tena kye tebula ko kye kusuuza tebagenda kusigala kye kimu speaker badene n'omukisa okuva wa papa yagusosesa eggulu bagenda gaggawala yagusosesa wa eggulu so oba mu Northern Uganda abantu bagenda kifunamu era ojja kulaba nti kasimanyi oba enaabe ekomyewo wano ne Central bajogeddeko banagitusa mu Kampala banyatwala Masaka ndowooza sebo temujja kugenda kuba ejja kuba eri mu Central era temujja kugenda mujja kuboycotting kugamba n'abantu bammwe temugenda kutwala ebirowoozo byabwe kubanga tubadde tubitwalayo nze ndowooza ne bituukira byonna byatuukiridde mwalekedde awo okulobinga abantu bammwe babawa emyaka 3 male muwumule nze ndowooza ku mulundi guno abantu abatula wali waggulu ku gallery mu parliament naye bandikozemu ekyukakyuka muteeka ku nsonga ng'eno abaka baba boycottinze tufune wali abantu abajjawa ku gallery abatuula naye batubawe omukisa bakole ki bateese ku bibaluma yes bwe muba mu boycottinze bakwate abantu wano mu Buganda abali mu gallery abatuula wali bakolemu ennongoseriza bateese mulaba bamunaddeyo mu parliament yes kati then essence yabo abalonde n'abeerawa anti abalondebwa mwe muganya okutukiikirira olwaleero oli mumativu nti ebyamwe mwamala okuba Buganda eteredde temulina bizibu omubaka wa parliament abalondeddwa taba wa Buganda taba waki taba wa Buganda taba wa region aba wa ggwanga lyonna waliyo debate badde egenda mu maaso nga njogera n'abantu bange naye nga bagamba nti naye meeya okusinziira ku gundi ku musala gwe mufuna bameeya ntono nnyo ne ku mubaka wa parliament ko mubaka wa parliament atwala ekitundu kitono ekyokulako emashini tulina abaka wa parliament bameka babiri omu atwala emiruka 10 n'emeka 12 omu atwala 8 bona ne Bonyeko Derrick w'Imachine East alasonya atwala emiruka 10 n'emeka 12 mulenya afuna milioni 8 nga meeya zafuna ngo omusaala ojja kwesanga nga meeya wandi banyonyodde nti sinzira ku kifo ky'otwala ojja kwesanga nga sewanya ali milioni 4 nimba gamba nedda omubaka wa parliament tatwala constituency nga wokola ki nga bwolaba omubaka wamala okulondebwa n'ekirayiro kya Raila abasavinga Uganda yonna so kati mwe muteredde entende nupe tukakasa nti Buganda ekoze eki mwagisakira byonna byakola ki byagwayo mbadde nsaba skills ze mwakola okukola kyo kulobingira abantu ba Buganda muzitwale ne mu region z'endala mututeeseze naffe tukole ki tuzifune muleme kuba bakodo okodowera ideas zammwe basebo ne banyabo abagana ogendewa okutambula mu regions era nze mbabuulire kijja kuba kya buswavu nnyo era singa okuzira kwa mmwe nga namwe mugenda kweziriramu mu Central Region nga parliament etuse Masaka nze ngamba twali badde tukula wije wede otabadde sebo Lilian twali tusala no mukose n'agamba nti gundi batale kule ngamba nga ani yali alikulidde nga dale kintu kikwata ku bantu nga laba kiswala ndalekulira ndoza wano mu Uganda abantu batonya abalikulidde ndoza tatinagifunamu endowooza ngeyo kati ne bino omuntu ogende gundi mu Northern Uganda n'atuula tekikujjako ba leader of opposition osigalako tekira tekikujjako n'olwokuba nti politics waffe ndowooza akyakula era tumutwala nga politics wakola ki bwabeera you get ndowooza tukyakula bukuzi naye awol mu Northern yabaddeyo naye yabadde akusaizinga n'agamba nti kale parliament eze naye abantu bafamu bakoze eki bamaje ku nguudo okitegeera naye parliament n'agendayo yabaddeyo teyakoze eki naye nga endowooza yajogedde ali n'akola ki n'agenda n'akiika yagudde eddalu
Wawa mwami Otebe nga sena kujja ku kazindaalo Northern Uganda NRM ye yawangula era yeyina obuwagizi obusinga esaidi eyo bw'otunuulira enkulaakulana mu kitundu ekyo should we say nti ababaka abavaayo bafeerinze abantu bebakiikirira because bwe kiba nti ebizibu byonna ebirambikiddwa mu kitundu ekyo ate nga kyekimu ku kitundu NRM gyeyina obuwagizi obungi tukitwale nti mufeerinze abantu bano abaabalonda niye nekikibuuzo kikontanye bw'oba oŋŋamba nti NRM yesinga obuwagizi mu Northern Uganda because actually sorry okwongerezaako omukulembeze gwanga tumuliddeko emifundo eziwera ng'anenya bannayuganda abalonda opposition olw'ebizibu bye bayitamu n'okusoomozebwa kwe basanga nti bino babifeesinga oba babiyitamu lwa nsonga nti balonda opposition kakati mu Northern Uganda baba nga balonda NRM Lilian abantu ba Northern bawa NRM obululu bamala okumeasuringa ebbanga lyonna gira emyaka emabega gino bali ba opposition nga balonda naye nga balaba nti opposition kyebasinga okukola kiba kimu okuteekawo effujjo waliyo by election tukole tutya kuteekawo mbeera kuvumira gavumenti naye nga tebalina alternative gyewa abantu you get ne bagamba no this time round tuwe NRM omukisa kuba tulabye nti erina kyesobola okukola ki okutukolera you get ekyokubiri nti singa ensi ezaakulaakulana oba oliawo tezikyalina politics wa governance nga zigamba ffe tukuze kati tetukyalina kyetwetaaga buli lukya wabeerawo demands ez'enjawulo ezijja kati banansi oba abalonzi bateeka mizaani ne bagamba nti mu butuufu nuupu ne NRM ne FDC kusinza ku bizibu kati bye tulina olwalero wano be basobola okukola ki okututaasa ekyokulabika singa tunulya ideology ya NRM olwali gye tutambuza abantu bamambuka babadde mu bwavu obutagambika obwavu obwo nga buva ku insecurity gye babadde bayitamu ebbanga lyonna ng'ereetebwa obuyeekera bwa LRA kati bw'otunulira points za NRM tuliwo tukola nti security erina okuba nga ebukanye mu Uganda yonna security webukala mu bitundu bya Uganda tuteekewo social economic transformation nti abantu batandika okukola nga bayingiza ku nsimbi kati atugamba mu butuufu security baatugamba ejja kubaawo kati tuli stable okiwulira kati katubawo ekisanja tuwulire manifesto yaabwe ey'okukola ki eya social economic transformation tusobole okutujja mu bwavu tukole ku nsimbi emyaka giri 5 gye baatuwa twakatambuzaako emyaka emeka emyaka 3 era program ze twabasuubiza okulaba nga tujja abantu mu bwavu zitambula but this cannot be reached within 1 day or 3 years because tutunulira ebintu by'enjawulo enguudo zirina okukolebwa tulina okutwala amasanyalaze last time wala president akola ki yalonchinga amasanyalaze mu Northern Uganda bannayuganda batusuubiramu so mwami Otebe ozzeemu ekyomukulembeze w'eggwanga kyayogedde olunaku olwaleero nti enkulaakulana temugisuubira mu lunaku lumu because n'omutonzi yatwala ennaku 7 ng'atonda ensi ezo ne mukatuliki mukatuliki butugamba nti oba nga osobeza mu katonda wo oyogera ne weenenya naye z'omu ku bantu abakola ki abatya okufukamira nenenya kakyenkola mwamwegendereza nnyo nga ndigasobola kulimba enkulaakulana nakimanyi enkulaakulana tejja mu lunaku lumu bano bagenze bakulaakulana myaka 3 ogamba enkulaakulana ogiyinda ku myaka ngowezeza nkaaga kakati bano bwe buzibe balina bano abantu balowooza okuzimba eggwanga lino Uganda wetulije ne wetuuse olwaleero kulinga kukola ki kuwasa mukazi na kuteekateeka gundi mbaga tukole budget yawe ya milioni 3 twale gundi lya nalete milioni 2 n'omulala bwate eggwanga siwe bayibeera Uganda twakisanga n'ebizibu bingi ekisooka ddala yali instability eriwo okuzimba eggwanga tuteeka olwaleero nolaba nti at least bw'ogenda mu Northern
olwaliro obwekera tebuliiwo n'ogenda mu western eggwanga liri stable kati tugamba kati abantu tebalina ssente mu nsawo tandika okukola ki okubateekamu program zibaleetera ssente tuleeta pdm tuleeta emyoga nandisi bonna bagagawale bitambula mpolampola nga tubalisa ne corruption abagaza kukola ki okulemesa enteekateeka okukola ki okutambula naye bano bo baagala balabise mu Uganda nti ebintu bisoboka n'enkya ti omwana mutandisa mu nasare n'oleeta lekicala we Makerere asomesa Lilian journalism wa mass communication omuteeka mu nasare so okusomesa omwana ono nafuna degree ya mass communication tekisoboka enkulaakulana it's a process si just kire kyankuba kukola ki okugwa bwe kiba nti obuli bw'enguzi bwe kimu ku binokoddwayo okulaba nti biremeseza enkulaakulana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo obukulembeze bw'ekibiina kya NRM obukutte eddimu ly'okulembera eggwanga Uganda emyaka egisoba mu 30 tukitwale nti bulemeddwa because bwe kiba nti okulwanyisa obuli bw'enguzi boolyawo n'abakozesa obubi obuyinza y'emu kweza ensonga 10 ze mwateekako essira ze mugenda okukolako nga musuubiza bannayuganda nga mujja mu 1986 bwe banga nakaakati myaka egisoba 30 ekyalemeddewo mu ggwanga Uganda NRM eremeddwa NRM tenaba kulemererwa 10 points programs bwotunulira nga zinnyo mu Uganda tuze tukolako ezimu tutuuse wano titutunulire kati ensonga 2 corruption ne Munnayuganda okumujja mu bwavu tetutunulire tetunalemererwa era kyova olaba olwaleero zagala nkunyonyole tukyalinayo budde Lilian wakinatagisa esawa ddala nga 2 ezo sigaza eddakiika 2 kutunula wali kugune ku ssaawa tayima sifuza moto tangeza nange nkiraba wali kozi nga batolaba nkwagala ibindi ssaawa yiyo so ensonga za corruption zetuliko olwaleero era bujuzi bwe tugeza kulwanyisa corruption taddewo ebitongole ebyenjawulo n'olwaleero nti wali abantu abavunaani abali mu kooti olwaleero bisasobola kwogerako emisango ekwa giri mu kooti abamu olwaleero batambulira ku beiru n'ekisikize bakitya tibanga tebanoonyeko wadde nga nkyalina beiru nayo na gavumenti yeri mukola ki yeri mukubikola twakulaba nti ensimbi y'omuntu egenda okujja mu Uganda mu bwavu tekwatibwako why nti 226 tulina okufeesinga bano abantu ba mandate okukola ki okubakolera that's why kati tulwanyisa corruption tetunawo kulemererwa era bannayuganda nabo bakola ki batunuulidde era bwe njagala okuvaayo olwaleero nti Munnayuganda yenna nololya lwa munyindo omuntu yenna ali enguzi desiki wezizo okukola kyez'okuloopa abantu bano tubakwate olumu oluusamu baba tusindika mu busingisi nga bava mu bano okukola ki mwe nembaleeta eno mutusuula neyanziza neyanzege mukulu sipiika ali enguzi bali amusizaako musango okay mu ddakiika zino zetusigazaayo ndowooza tugenda kubanga mpa mwami Viana Kazindaala asobole okuddamu ku bimu ku ebyo okuyamba abatuuliriza bano abainalem propagandist balina narrative gye batambuza narrative nakugamba wano twasangawo instability twasangawo ebibinja by'abalwanyi era buli kimu tukijjeewo kyandibadde kyeyolekane mu budgeting yammwe yali lyana kikugambako bw'obanga forces zino omaze okuzirwanisa oziwangudde question esigale nti sente z'oteeka ate mu ebyo ebyokwerinda lwaki zisigala zeeyongera ng'ate ogamba bali eyo basaanyizaawo ekibuuzo ekyo ekikulu kyabalema okuddamu naye njagala okutegeeza abatuuliriza mukulu bw'abadde ayogera agambye mu Buganda muli bulungi lwaki ogedde nti mwasakira beta byaggwa bulungi lwaki ogedde kyobola temugenze eri kisookera ddala ensonga ze tuliko n'abatuuliriza Lilian si za Buganda zokka tutambudde mu regions endala ng'ekitutambuzaayo kwe kulaba engeri gye tuyinza okubeerawo
newankubadde wakati w'amawanga gaffe gano okugagatta tekwali kusalawo kwaffe, naye emyaka bwe gigenze giyita ne tusalawo ne tugamba nti Lilian Abaganda katubere n'Abanyoro, katubere n'Abebukeddi, katubere n'Abaki, tusalawo tubere ffenna. Naye bw'otunuulira wano mu Buganda ensonga zino zoogeddwako, walaba ensonga ezaali emubende eyo nga Kiriiki eyajja ne yeerimbika nga gavumenti neegoba abantu mu birombe neeteekawo abaayo, era paka essaawa zino Gorodi bamuggyayo. Era kyova olaba bakulaga nti Gorodi afuluma wano mu Uganda mungi, naye ate bwe baba bakulaga emisolo yo gyawo ate yo mitini nnyo. Ekyokubiri, mu Buganda wano tubadde n'ensonga ey'abantu baffe okubagoba ku nnyanja okuvuba. Era naye eryo ojja kugisanga bantu bangi abakubiddwa amasasi olw'okuvuba mu nnyanja. Obutimba bw'abantu butwaliddwa, ebimu ebyennyanja bamala okubiggyayo ate amagye ga UPDF ne gabitwala. Ekyokusatu, abantu abafiiridde wano ekiteezi tebabadde b'e Kenya. Kitegeeza ki? Ffe nga mu Buganda wano tukyalina ebitusoomooza bingi nga n'aba Eastern bwe balina ebibasoomooza ebingi. Naye tugamba wateekwa okubeerawo enkola gye tugenda okukoleramu ebintu bino, aba Eastern bawulire nga bali part of Uganda, n'aba Northern bawulire nga bali part of Uganda. Naye enkola eno eya selective ffe tusuubira nti terina gyegenda kututwala. Omukulu ayogedde ku 10 points program n'enfa n'ennaku. Lilian, essaawa zino njagala okuwulira tebitambula bulungi. Bizinesi z'abantu ziri kugwa, kampuni enene ziri kugwa, gavumenti egamba terina ssente. Ffe abali ku division gavumenti ebeera n'ebimotoka bya kasasiro naye ne bagamba amafuta tewali. Waliwo ekiraga nti waliwo ekitali kirungi. Okuggyako ng'otebbe tayagala kukkiriza. Naye tusalire amagezi tulabe engeri gye tuyinza okuggyawo ebintu bino ebigulumbya bannansi. Weewaawo weesabire obubaka bwo obusiibula ndoza tunzikire wano nakola. Njagala okujjukiza abantu wootabadde wabaddewo olutalo wakati wa families abakoddomi nga bakubagana. Luno olutalo nina bye nabadde ŋŋamba ejjo abaana ba Nuupu nga nina bye mbagamba. Embaga nti luno olutalo si lwa famire eri yokka. Newankubadde omu yavaayo ne yeegaana eddoboozi eryo. Luno olutalo lwaffe. Ti ne oli ne bugo yeegaana eddoboozi naye ng'ate yali amulumba. Oli bw'aba yali amulumba kitegeeza waliwo ekitali kituufu. Era kyenjagala tukkaanye nti waliwo ekitali kituufu. Naye bino ebintu bigenda mu maaso n'okukosa eggwanga lyaffe ffenna lye tuwangaaliramu. Enjovu we zirwanira obusubi ffe ababonaabona. Era njagala okusembayo nga nzijjukiza abantu. Olunaku olw'ejjo nina akatabo kange, waliwo omunywanyi wange yakampa ali awo Makerere ali ku koleji ya Koba Muzaawo. Akatabo kayita Papa Doc Son Doc. Yali mukulembeze eyali mu eyiti eyakulembera abantu n'omukono ogw'ekyuma, eyakulembera abantu mu mbeera eyabamusibira mu bbwa, ne bwe yamala n'akwasa omwana. Essaawa zino paka kati eggwanga teritereeranga. Tulowooze ku ggwanga ki lye tugenda okubeera nalyo emyaka egiddako 5. Bwe tunaaba tulirowoozezaako bye bigambo bya principle byayogedde wakati nga tutegedde ekizibu n'ebyo bye tuteeka okukola nga tubitegedde, ekiba kiddako kwe kukola actions okulaba nga twejjako bano bamusibira mu bbwa. Okay, neyanzege Mwami Vian. Mwami Otebe, nsaba obubaka bwo obusiibula olunaku olwaleero. Okusembayo Mwami Vian abadde agamba nti bwenyogedde ku 10 points program afudde n'okufa. Naye amazina azuukira. Tamanyi nti y'omu ku babeneficiary ba 10 points program. Emu ku zo ye democracy. Ekimufuula Wipe Nakawa
yayita mu kalulu akademokrasia nawangula nowa NRM mu bulungi nnyo nagenda nalala n'okulera kati asaavinga gundi security y'eggwanga lino kuba nti bakoze ne internal democracy waabwe w'ekibiina nga mpawo abakuba ku mukono nga beeyagala ne banyuka ne matumbi budde atambula ne badde waka naye ogamba nti tenekwesi program taziganyiddwamu omwewuunya nti abantu tebasiima tuyanyiza show balenye moderator budde bw'otuwadde n'abadde batugoberera mwenna bale kwerekereza data wammwe nemba nga mutugoberera mu ngeri enjawulo nzikiriza nti tumereka abantu Makindye temwebale kubanga mugoberera program ensonga ku kizigo kweri mutulabiranga ddala neyanzanye neyanzega bakulu waliwo ka message akakajja wano eno ku simu yange bagambye mu ababiri mwebale ku nyuma bebale kusiima njagala kwebaza Jackson Pretty webale nnyo kubanga kwoli agaye essaawa yonna tuyingira parliament wamma via neffe weetuli nagamba Mr. Otebe, what has parliament changed in the city? Okay. Nasuna Tahia webale nnyo kubanga kwoli agambe it's pointless for Otebe to scorn opposition when conflict sparks are ravaging the nuclear of the ruling family of NRM. Webale nnyo Nasuna Tahia okubanga obaddeko nga olaba Mwesige Joram nawe webale nnyo okubanga obaddeko nga olaba n'abalala bangi nnyo abatambudde naffe okuva wali we twatandikidde newankubadde nga twatandise mu kikeerezi naye tusobodde okuba nti tujja okubatuusaako puroguramu eno. Mwebale nnyo okubeerangawo, mwebale kugobereranga abalabi baffe aba YouTube. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo ebiseera ebisinga okubeerangako okulaba nti ate nammwe mugoberera ebiba bigenze mu maaso wano mu ggwanga bannaffe abatulabira emitala w'amayanja tweyanziza nnyo tweyanzege. Ensigadde z'omumbejja luwedde Lilian temusubwa obuwangwa n'ennono olunaku olw'enkya temusubwa program ya interface saa 6 okutuuka saa 8 program eya snaptalk ku lw'omukaaga saa 12 ez'olweggulo so nga ate ne political dice ku Sunday saawa 2 ez'ekiro. Tutasobodde kwogerako wano bajja kubanga ate babitaanyako bulungi nnyo. Mbakaliza ekiro ekirungi to the team gye tukoze nayo mwebale nnyo mwebalire ddala. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.